Omukutu tusinzidde buterevu ku Vika exclusive gwatulaba n'atadde obutesi earphones ng'owuliriza buwuliza bigambo byaffe webali kyokola kyamaanyi ne just funayo kokadde video giweka like ate era subscribing ku channel obomala okumakinga sure nti osubscribinze kwata mukada ako kajje mu kigambo personalize kateeke mu kigambo wetukugambira turn on that notification bell ensonga zonna ojja kubeera nga ate ozifunira ddala bulungi kugwa alina ebizibu ebikusumbwa Hajati Kalodo alombaddwa ebizibu ajja kubifuula lufumo beerako bulungi mwe bankola sente zimpita mu ngalo waliwo ekitwala sente nga ziyita buyisi mu ngalo naawe oyagala kubeera nga ofuna emirembe mu business yo zibeere nga zitambula Hajati Kalodo ajja kubeera nga atakwanguyiza ensonga ezo buli kimu ajja kubeera akikugondeze namba esemyawo 067 bonamukubira mugambe Hajati njagala kunyamba wano na wali oba mpalana naye tuba tugambyeko ekiki bw'otunuulira entalo zange ne Phoebe oba mmwe kye muyita entalo oba byenzize njogerako ne Phoebe ddala kikyolaba nti ntalo tugambe TV ate zikyanoonya abantu basomeredde emirimu giteekeddwa kolwa ku TV kati batunuulira butunuulizi trend nti ono Kayanja ya trending cause one babaako ne gundi gye baagala TVs zino zigenda ziva ku bice ebiwandiike mu bitabo ne zikola ebinyumira amaaso kubanga bwe tudda mu qualifications bwe gubanga omulimu naye ate era wano kye neebuuliza nga teyeekubiza bifaananyi ng'asayininga contract ebiseera ebisinga tulaba bakola kituufu ati nkubuulira ekyo kyavudde ku mutuyambe temugezesa muganda waffe kumuwa bitole bya mmere kozi tubalaba wano bulijjo bere tuwadde contract company bweti nolaba nga basayininga British Speed Express yakajemu nasayininga Phoebe yasayininzeewa twalabye bulabi yekubya ku mabega wali ekipande kya Urban TV abantu bonna bwe baba bawe emirimu ku telefone ezo basayininga tubalaba ne bannanyini TV ezo okitegedde twamulabye na mukozi yabadde mu program gundi mwateesezaamu mutwogezeeko muli mulogenda ku TV n'okolera ebitole by'emmere anti nkubuulira agundi bwe yagenze ku NBS tewamulabye ne kinikalisa era tewamulabye ne kinikalisa assignment Phoebe nga yazeewa totwetega kati lindako kukusinzira kugwe kyogezaako okugusa Phoebe ayinza okuba teyatuuseko mu office ezitwala kubuulira ebiseera ebisinga basobola okuteekawo omuntu waabwe ne baganda katugezeseemuuko kinaaba kyakozi ali mu trial ayinza okubeera mu trial kati ekituufu kyennyini kiri backstage eri lwaki ono omuntu waali kubanga one bw'otunuulira qualifications kwe bagabira emirimu gy'aba journalist ku ma TV ziri ki andi nkubuulira okuleka ng'ongamba nti yaddayo akola koosi y'abwamawulire era naye wano akyogera lunwe takiri andi nkubuulira bw'oba tokiri kizibuwalira nnyo TV okuwa omulimu era ffe nga ffe tugikweshoninga mutubuulire ku mpapula zo kozi ajja kunzivoola enkya ate onoonye otandikira nga tebalaba buyigirize bano bagezi aba TV era tebamusayininza kyova olaba tonnamulabako na lupapula lwonna katuddiremu ng'okagaziyizaamu katono ensonga lwaki Phoebe ayinza okubeera nga teyasayininze siri sure ani nkubuulira Phoebe tayinza kusayininga n'ateekubya bifaananyi Jitulina new signing. Ono ali ku bitole bya mmere na webale. Kino kiba kimuteekawa. Anytime babanga tebabanga abali mu mukozesa obukozesa. Ani ngoye bamuyamba. First of all, Phoebe yetaaga CV. CV. TV oba nafuntya oba erieti oba erietya. Ku category ng'obadde kadama. Boba watubuulirako ku story yo n'otulaga ennaku yo ogyetaaga bwetaazi cause weetaaga CV nti bwe nava mu bino ebitaliiko qualifications bampaako omukisa okuweerezaako ku TV osegedde bulungi bampaako omukisa okuweerezaako ku Urban basobola okumaliriza ne bamuwaayo ka certificate of recognition ka certificate of good conduct osegedde bulungi kimugattako bw'anaaba anoonya emirimu oba ng'ayagala okuddako ku kiddako kuba ndaba n'abagamba nti TV gy'aliko agisinga following. Ekyo nawulidde abantu bagamba nti Urban ebadde streaminga naye nga tewali bagitega nnyo kusinziira ku lugambo luli ku social media naye okuva Monday Phoebe yatandise okutula mu shieno turn up nene teekawo sebo tewali bizibu anti kati labayo turn up nene lwaki
naye turn up eno enagenda beera olubeerera ekyo kyekibuuzo anti kyenkugamba turn up eno okugimaintaininga era mwannyinaze namugambye kyalina okukola. First of all waliwo abantu abatajja kukkiriza mu analysts ze kubanga programu ya lugambo asooka atunuulire bameka abakola programu eno olunaku bakola biki ovuganya n'afuta 5 osegedde bulungi ate wano teweekungiriza mu lunaku olusooka kubanga abagenda okukubira endulu ng'olina wanuke views oluvannyuma lwa weeks 2 be bagenda okulaba ng'olinako 3 people watching era baleete screenshot. Kati banoonyeyo wetugambira nti TV zino ziba zikozesa bukozesa baana ziba zinoonya ani anaddamu okugisitula. Anti nkubuulira bano abaakuleese Phoebe ne bakuwa omulimu ku TV nga naawe okimanye si ggwe w'amaanyi asinga ku TikTok enkya bajja kuleeta omulala. Yeyo problemu y'okuwa omulimu nga tolina qualifications obeera mu bbanga bw'oti. Oyina kukirwanirira eva kukiwadde omulimu nga tolina we wasayininze enkya bajja kuleeta omulala kubanga bamuwe aleme sayini kozi katigole yo ekyaliyo ki nyingi mpitirivu ate bulicha kati teweewaana nnyo nti olw'okuba wakubye wanuke views bantu bali okubakulaba TikTok kuwadde amaanyi ogimanyi era gisigale ogimanyi yo egoberera kikiriwo trend wiiki eno oyinza okuba gwabaddeko ne bajja nga kuliko birala oba TV endala neewa omuntu omulala omulimu ne badda kwoli olwaleero abakuba engalo nti wakikubye nnyo enkya be bajja okudda nti owaaye mwanyinaffe nga teri amuviewinga basanyukire TV eribereesa omulala oluuso w'amaanyi okumusinga ate neeno yennyini TV okusamba kubanga omukolo nga basayininga omuntu ffe tugimanyi manager nanyini TV abeerawo ne mugenda mu contract Phoebe agitulage bali kulwala bitole bya mmere kye kino kye baali bagenda okozesa ashakama ku TV emu weteekemu ssente weteekemu ssente ez'okwambala weteekemu makeup weteekemu transport ogenda okolerere weebale tokolindeko Mr. President ebintu bino olwokuba Phoebe tali mu contract kimukakatako ye kweyambaza okusinziira ku kozi saagirabye bonna byakwambala bya makeup beauty ye nze nzize mbalaba wano nga beekubye ebifaananyi bampadde contract ne baziragano ziraga ye Phoebe nga tetugiraba Phoebe yennyini ebifaananyi bingi ebize achievements zaze ngaafuna ng'emba nina assignment eno eya Urban TV nga tagitulaga oba oluusi yabadde nsava nga bamuwadde omulimu bamugambye bisigale mabega Phoebe kyayinza okufuna assignment n'ateekubya kifaananyi waliwo wano question mark mwannyinaffe yandibanga ali ku weebale tukugezesa kolamu wano tuulamu wano nga tewali ssente atuulamu lwa excitement gy'alina naye ng'omuntu oba naye akikola with a passion kimuyamba CV ne history w'omuntu ndi yaweerezaako ekirala noonya history w'ababadde awo baddawa bakugamba buli TV akola kuno yagwa Mr. President omwana Phoebe yalaze amaanyi omanyi lwaki ono omukyala abadde akola program Phoebe mwatudde bamugje ku Urban ne bamuteeka ku Bukedde Anteila mukyala SB4 gye yabadde akolamu program eyo ye n'avaayo wategedde nti Kim Kalisa yagizeemu TV ezo ziraba naye ono gye yalaze tetunnamuwogera TV ezo ziraba okoleka okuwa CV n'okuba nti oli mu limelight n'ebiseera ebisinga abazikolako tebaba na ssente munansonyiwa mannamawulire mikwano gyange okitegedde achievement esinga cause TV eyo gwotunuulira buli lunaku gwe ne bw'otajja bajja kufuna agendawo okitegeera bulungi ekyokubiri buli omu yenna wano asobola okupulizentinga lwana nnyo wenna ali mu TV ezo onoonye kyozijjamu wane ne time baleeta omulala ate ne ssente ze basasula nze nalaba TV esinga wano nga babawa abakozi olunaku $200 basasula lunaku ate nga sho tebeerayo buli lunaku mu wiiki oyina mu sho emirundi 3 oba 2 gye $6,000 buli wiiki okujja olina okwambala obulungi makeup olina okuteekamu obudde bungi so nomaliriza ng'okolerera TV byebitole by'emmere byenkugambye ne weebale obeezezaawo TV olaba TV ennene
ekwata emitwalo 2 n'egisasula omuntu kakati TV nga oyo aliko 2,500 Phoebe TikTok afe ng'okutula obutuzi mu challenge y'omuyimbi amuwe emitwalo 2 agende alekewo ekya TikTok kati kangubulire Phoebe olaba teyeekubiza kifaananyi ng'asayininga contract nga mugamba nti baamuwadde omulimu 1 kiyinza okusinziira wano nze nawulirako olutalo wano mu Uganda nga TV ennene esinga babawa 2 pasho ennene esinga nga babawa emitwalo 2 20K buli show okitegedde kati bw'ojja otunuulira omutendera TV kwali tegutuuka wadde mu kwota ya TV ezisinga okulabibwa wano oyo ali mu 2,000 buli lunaku buli show Indako ekitegeeza nti ne report of reporter agaleeta onalyoka agateekeko olugambo ebigambo obugamba bamusinze sente abo tebaliiko ba reporter waliwo reporting okuva ku TikTok waliwo reporting ebiva ku TikTok TikTok ekitambula ky'obugundawo kale bwe kibanga ddala kituufu Phoebe akiringa bw'otugambye tusuubire okubeera nti kale okusinziira ku kirowoozo kyo Phoebe kiki kyayinza okukola okwenywereza ku Urban TV ate programu yenga y'amaanyi alwane kugenda mu maaso ebirungi biri mu maaso wanu nkugambye ekyo kiyinza omwogerako is CV not capital okitegeera bulungi alwane nnyo okulaba nti TV channel efuna ba sponsors bebaani bebaffe ajje mu Kayanja immigrations aha mwana nyamba mberewo TV ebere n'akalango nti Calvin Kayanja era nze wanu bemaize sirimba Phoebe wemba muwagira mu kino namugambye ndi ewange nagambye abakozi mutabani wange wa myezi 9 bamuteerako nnyo kantiyoni nitufunye omwana owaffe yennyini nkuba kyeyo munnaffe ali ku TV batege lindako musawa ze bamuweera mu kyalo abaddala bakantuni alabe muntu mukulu kati Phoebe alwane nnyo okusanyusa omwana kati se Phoebe aŋŋambe ki ku TV yange aŋŋambe Mr. Calvin lugambo ki lwagenda okumpaga sirumanyi kati omwana owuwo ow'emyezi obwezi omwenda bwe baba bategeera programu ya Phoebe kati ne Phoebe alina okulwana ennyo okwetega okusanyusa omwana owange so takola kuva ku level esanyusa mwana we amabeera amanene ekibina ekinene ajjenga okitegedde kyane kyange kijjogamu ziyire byoku era buli lwenzire wange nsaba report did you tune for my son Urban TV to watch Phoebe weyaberedde iye mukoza nga tata twamuteereddeko naye tugambire ku mukwano gwo kuba omwana abeeroko ne yeebowa n'akaaba atekemuke disclaimer byonna byowulidde muno bigwa Calvin fa abalabi tusaba musaba Phoebe ayemu kwekolako mabeere kabina azimbyemu asanyusa omwana wa Calvin Kayanja fa abatezi bagambye nti TV eriko emyaka balina okumulaba lindako olinganga agamba nti category y'abantu Phoebe bateekeddwa okuweereza abantu nga ba Calvin Kayanja temulina kubaamu andi ge balekadi obudde n'obwa TV tubulina akawungezo oyinza okuba kuolwo tuba ku mirimu zaffe n'amasimu wano kulaba Vicky apositinze eki so tokyali ku mbeera za kutuula ku anti kati nkugambye nti programu ya Phoebe weebeererayo waliwo competition nene ne programs endala ennene ez'amaanyi osege tulina after 5 tulina endala eri baleese Bobi Wine ate nzire eno ku Phoebe fe abalina amadiira 3 mu nju emu bw'ogamba omwana ono mumunteereko wali Phoebe nze ngende eno mu after 5 otegedde kati ekyokubiri 1 njagala kugamba muganda wange Phoebe era mujja kukasalamu mukamumpeere ayinza obutafuna budde kulaba sheeno yonna kuzuulamu makulu ge munyambe Phoebe mumugambe nti kye yeetaaga essaawa eno okufuna mu programs ezo be basponsa
nze nga Calvin Kayanja ndi willing okuteeka akalango mu programu ye akere mutundu ajansaba akalango nka sustaining mulabirire jateekebwa mu sente Calvin Kayanja tokalabangako afune n'abalala bwe tusobola okumuyamba kati saponsa oba eyamuwa omulimu bw'alaba nga afunye akalango lwatandika okubagaininga ku income nti Kayanja ateeka programu eno agiteekamu akakadde buli lunaku lwaki temumpa akabiri nze yamuleeta mba simuyambye gw'omanyi okugamba nti nze nja kuteekamu share akakadde buli lunaku logo walinga waliwo just kalogo kange na mention nti Calvin Kayanja era noonya kuba teri yagenda teeka mu sentani fa abakumanyi abatamumanyi tajja bwe tukulekerera essaawa eno nga nti nze nonooza abalala nga Phoebe owange kwali abagwa yaba agenda olwokuba nti muwadde support Calvin so nze offer weeri programu eyo eya Urban njagiteekako akalango bwe kiba kikolera noonyaako tulabe bwe tugenda okukola nze numbe bakamaabo wali osisinkanyeko Phoebe mu buntu ne munyumyamuko n'olaba embeera ze ziri Phoebe nagambye muntu mulungi first of all nti lwakuba nti ffe tetukyusa kalakita zaffe ekisooka Phoebe nali musisinkanyeko nitunyumyamu tetusisinga Kayanja oli otya cause nkimanyi bulungi nti akitegera nti omuntu aba ne view ye however much nti Phoebe mumanyi naye amumanyi n'ennamba yenjina n'eyanga agirina tekinjigyako kumugamba kyalina kukola okitegedde bulungi kale omukutu tusinzidde buterevu ku Viki exclusive gwatulaba n'atadde obutesi earphones ng'owuliriza buwuliza bigambo byaffe weebali kyokola kyamaanyi naye just funayo kokadde video giweka like ate era subscribinga ku channel obomala okumakinga sure nti osubscribinze kwata mukadde ako kajje mu kigambo personalize kateeke mu kigambo wetukugambye turn on that notification bell ensonga zonna ojja kubeera nga ate ozifunira ddala bulungi kugwa alina ebizibu ebikusumbuwa Hajati Kalodo alombaddwa ebizibu ajja kubifuula lufumo beerako bulungi mwe bankola sente zimpita mu ngalo waliwo awo ekitwala sente nga ziyita buyisi mu ngalo naawe oyagala kubeera nga ofuna emirembe mu bizinensi yo zibeere nga zitambula Hajati Kalodo ajja kubeera nga atakwanguyiza ensonga ezo buli kimu ajja kubeera akikugondeze namba esembeyo 067 bonamukubira mugambe Hajati njagala kunyamba wano na wali kati nga tumaliriza Mr. President Phoebe kifaananyi ki kyali kulaga abaana abali ku TikTok naddala abali mu gikozesa mu mbeera etali ya bugwenyofu one waliwo abaafuna ogw'okuvuma n'okukolagana obubi n'abantu okitegeera however much nti olandi Phoebe tumukulitisayizinga naye akuuma nnyo enkolagana naffe okitegedde nkugambye kino however much nti tumukulitisayizinga mwe ne bitamwanyumira ne muyomba ne mulowooza nti tuwalaŋŋana Phoebe asobola okuteerako how are you Kayanja okitegedde nakulaga nti mu mbeera yonna akuuma omukwano wakati wammwe kozi gwe gusinga bino byogedde tamanyi vibes olimu okitegedde advice ogimuwadde oba agiteekinze oba egaanya asigala ki yeye akimanyi nti enkyalina wajja okwetaagira oba womwetaagira okitegeera so waliwo abantu abamu abanoonya ebizibu ku bantu olw'okuba oli akwogeddeko maani bw'oba mu lutalo olw'okunoonya obulamu obulungi beera mukkakkamu eri buli omu kale atusinkana ate mu updates eziddako we babagambye musaleemu ka clip making sure nti advice eyo etuuka gyeteekeddwa okulaga bw'oba tosobodde kusala clip oyinza okuba tokimanyi gwe sharinga busharinze video eno kwata bukwasika link ba mu WhatsApp group kuba ku Facebook everywhere wosobola okubeera ng'otuusa information gyeteekeddwa okubeera ng'eraga bampita Viki musibe bulungi musule bulungi mweraba